atenga abaami abo bolabye ku stage oba bolabye mu kayimba kaka teri mubi. By the way, your album number ya launchingibwa omwaka guno gwennyini wali ku Serena Hotel. Dr. Jose Chameleone ngali wamu ne Afrigo Band. Be bamu gwe tugenda okusuubira ku lunaku olwokuna ku Theatre La Bonita, the legacy of Dr. Bossa mu kikadde concert bwe yatuumiddwa. Yeah, you're right. Dr. Bossa, ukimanyi nti nange nakakitegeera jjo nti si gwe Dr. Bossa nti like Bossa serious? Yes, nti Bossa si linnya lyo. Era sikulenya. Actually, very many, they can't call it, I think 70% of the population bamanyi nti nze Dr. Bossa. Bamanyi ekisookera ddala nti Dr. ebyaddala oli musawo. Yeah. Then Bossa linnya lyo ebyaddala. Erinnya lya Dr. lijja litala. Erinnya lya Ebyaddala oli Dr. oba bya muzannyo. Oba oli Dr. oli mbano bagayini. Naye ennaku zino be baliko. Bagayini ati be bali ku mulembe. Ennaku zino be baliko. Tebali basemyoko zaabo. Kakati nze okufuna wa Dr. Erinnya lya Dr. Bossa nali ntandise twali tutandise okuzannya Mwebons That's Life Mwattu series ezo bamuzijjukira abantu abasinga abakulu bonna bazijjukira nebibaawo naye That's Life Mwattu mwe nazannya as Dr. Bossa nali ne bannakawunde Dr. omugenzi Dr. Dick ne Vicky twatandikira awo kati netugenda nga tubuildinga erinnya munnange nerikola ki nerikala kati paka nakati bamanyi naye ng'amannya amatuufu nze Sambagenda ate in my family nze nali first born so bamuzeeyi they were so excited ne bampa amanya mangi Sambagenda Mugabi Sam William Mugabi Bagenda Musoke Sam William Bagenda ndoza buli bagenda Mugabi Musoke yes Mugabi Musoke ne buli linnya eryo genda bawaga ekika buli linnya n'omuziro gwalyo kati gwe weddira ki nze neddira njaza weddira njaza togimanyi tebatera ebyaddala kalinga kaddiya bwe katyo kalinga akagabi bannange oyo Dr. Bossa mu That's Life Mwattu keko kyakifaananyi byenda baawe yes yoyo Dr. Bossa naye munange takyuka musajja wa mubiri nzo kugamba ekifaananyi ekyo kyajjo naye emyaka gye kirina ekyo ogwo mwaka kyogo Dr. Bossa byebyo ebiseera bya That's Life Mwattu That's Life Mwattu yali agizeemuko awo nga wano ekyondooza yali kyekyo waliwo gundi awo series ate zenda ze bayitanga kyekyo ezajja after That's Life Mwattu Dr. Bossa yava mu biki okuyingira art? It's very funny. My story is always funny. First of all, nasoma Makerere, nensoma ebintu birala nnyo. Nasoma accounts. Nakola degree ya BCom. Really? Nafuna, yes. Wali obaze ku bitabo bitangobera? Era nasooka nembalako. Kati bwe namala e Makerere, nensomesaako by the way. YMCA, yes. I was teaching accounts, the business English. Okay. Wenvaawo nenga at the same time kola ne accounts department, one insurance company y'abazungu. And by then ate nali nyimba ne mu kanisa. Yes, nga nyimba. Wabula ate mu kanisa we nayimba there was a time that came nenjiyayo ebintu naleta innovation revolution mu kanisa mu choir twayimbanga tukutte bwe tuti naye neŋŋamba nti lwaki tetuteekamu ku gestures tuyinzinemu ne Katonda n'omuteeka waggulu eri and so on kakati wena suggestingira bannange ne tukikola ne bagamba tukwayegenda kuyimba ne tuyimba congregation ne basanyuka nnyo Reverend n'agamba nti nedda oyagala kubuzaabuza ndiga za Mukama kati kwe kunkwata ku nkoona ne bakugobayo mu kanisa just like that kuleta mu kagundi yes kuleta mu kagundi by then byali tebikkirizibwa
ng'abantu bali so conservative bayimbira no bati emikono tujikota yes Mwoyo. moyo kati nali tabudde ensonga awo so yeah when I left ne wabaawo abangoberera ne tutandika show choir yaffe ey'omudigido naye nga batuyita mu different occasions mu makanisa agamu agali okay with it, especially the Pentecostal churches and so on. Ati wemala by then university awo wennyini emboozi eno ekyali impanvu we tugenda okutandikira nga bamukutte mu nkoona agenze ajoininze other churches katumale okukola ku nsimbi tukomawo nkyali naye temuvawo.